Mwasuza mutya abalungi abeekuumira ku Senga 5256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Senga Faiba atuusenga bulijjo. Olunaku olwaleero njagala kwogerako n'omusajja gwe agamba nti nze ndeberera mu mana Senga Faizi nze akasolo akange bwe nzina omukazi nkuba kamusidda ngulu gwe njagala sembera twejjewo. Ekisookera ddala ku mukazi ku musajja ng'okimanyi bulungi nti tosobola kuzina mukazi n'anyumirwa obeera musajja luyongoyongo. Omukazi aba akuyisaamu amaaso takutwala nga like kintu ekyamakulu. They don't take you serious. Omukazi aba akutwala nga kyakuzannyisa kubanga ekituufu oba tomalaako. Omusajja atamalaako abeera musajja tabeera musajja gwe bayita musajja. Era abasajja nze mbasaasira ne mbasaba mwifeeko nnyo. Mulekerawo okulobooleza mu ddagala ly'amaanyi g'ekisajja lyokka nti lisobola okubayamba okubatuusaako kye mwagala. Muyina ebintu bingi ne bagamba bwe ntandika okusomesa ku home remedies sisobola na zimalayo. Ebintu bye tusobola okugattagatta n'obeera ng'okakola n'okalya n'obeera ng'ofunyemu nti ndidde ekyokulya ate n'obeera ng'ogenda kuyimirira bulungi. Kati leero tugenda kutunuulira eno recipe etugenda okukozesa okubeera nga tuzina emmana ng'omukira tegugwa gwagamba nti nze siyunga senga bwenzina like okudda engulu ndwawo ngenda kunnyonnyola osobola otya okukozesa eddagala lino n'obeera ng'oterera bulungi nnyo. Nze senga nze kale nze nzinaazinamuko ddakiika eziweraweramu 4-5 n'engwa siddamu kudda ngulu naawe njagala osembere wano eno nkunnyonnyole. Ekisooka ddala ogenda kunfunira cinnamon powder. Ebintu byonna bye njogera e Uganda tubiyina. Ne bw'oba ku ddungu, ne bw'oba Bulaaya, ne bw'obeera Buwalabu, yonna gy'oli osobola okufuna ebintu bino. Funira cinnamon powder. Cinnamon powder ayamba ki? Ekisookera ddala aboostinga obwagazi. Gwe omuntu agamba nti nze siwulira bwagala, siwulira nga nina appetite y'okuzina atuusa mukolo ye munaye tekituuka ku bakazi bokka n'abasajja bakiyina. Ate omusajja atalina bwagazi amazima gali tosobola kuzina mana. Katonda agizina otya nga tolina bwagazi. It is like tekisoboka. So funa cinnamon powder agenda kuyambako okuboostinga ku bwagazi ate n'ekirala akuyambako oku improving kye tuyita blood circulation. Ebimu ku biyimirizawo omulimu gw'omusajja y'entambula y'omusaayi mu kasolo n'omubiri gwonna overall body. Kati cinnamon powder akuyambako enlarginga veins zo eziyitamu omusaayi n'olyoka obeera ng'osobola okusindika kye tuyita massive flow of oxygenated blood mu kasoloko n'olyoka obeera ng'osobola okuzina obulungi. The circulation is very smooth and it is like in large quantity that is enabling omukira gwo oba ekiyambako omukira gwo okubeera nga gusituka bulungi nnyo oba nga guyima bulungi ne gwereega ng'ozina emmana y'omukyala. Namba 2 akuyambako ku kye tuyita testosterone. Nabagamba testosterone ebeera homoni mu mwami ekuyambako okuba ng'oyima oba ekuyambako ku nsonga z'okwegatta like sexual activities. Oyo testosterone bw'oba ng'oli low on testosterone bye byosanga ng'omusajja tasobola kuyima bulungi, takyayima ku makya, ayima kalebera, ayima nakagwa mangu byebyo. Kati agenda kuyambako okuboostinga kye tuyita testosterone production. Gy'ogenda ng'okozesa cinnamon ono ng'agenda kuyambako okukola ki? Okuboostinga testosterone production mu mubiri. Ekirala alina kye tuyita antioxidant properties mu ye. Kati akuyambako mu nsonga z'okubeera ng'oreducinga ku inflammation. For example nabadde nkoze enkooya amagulu gannuma buli wamu mpulira kale seefiiringa agenda kuyambako okuzza engulu muscles ezo zitereere bulungi nnyo olyoka obeere ng'okola ki? Nga weezinira mukazi wo ng'asiima. Tugenda ku kirungo kyaffe namba 2. Ekirungo namba 2 bakiyita saffron. Saffron bubeera bugundi ngenda buteekawo mugenda bulaba bubeera buntu. Osobola okukozesa saffron threads oba saffron powder. Uganda tubuyina. Butera nnyo actually sina butera nnyo. Mu Bawalabu buli very common. Oba oli mu nsi y'Abawalabu gw'obeera okubye jackpot kubanga ate eno bwa layisi bati Uganda bwa bbeeyi mukko. Obwo bwa bbeeyi ddala Uganda sigenda kukwekerera. Naye osobola okubusanga mu supermarket, osobola okubusanga mu katale ennakawa. Simanyi linnya lyabo Uganda, but I don't think tebiyina kubanga waliwo ebirungo ebimu nga si byaffe nga tebiyina linnya Uganda. Kuba ekifaananyi genda ku gundi ngenda teeka kuno ne bw'oki screenshottingira wano ku audio yange oba ku video kitwale okibalaga bagala njagala obuntu buno bajja bukuwa oba njagala powder w'obuntu buno bajja bukuwa. Saffron ono wa like ali expensive naye tumwetaaga nnyo mu remedy yaffe eno. Lwaki mbagambye nti saffron ono tumwetaaga nnyo? Of course throughout the day abantu tubeera ne stress. Olinza okuba ina yakunyiziza ku mulimu, olinza okuba tebyakutambulidde bulungi, ba client leero tofunye, otudde ku dduka customer tofunye yadde n'omu, ebintu bye wasuubudde byakusaze. Of course stress ky'ekintu kye tasobola kwewala and stress ky'ekimu ku kyasinza oku affectinga abasajja oba abakazi mu nsonga z'okwega
kwegatta buli bw'osanga omusajja oluusi nga functioning bulungi when you sit down with him ogenda kutunuulira nti ate ekimusumbuwa kitresinga back ku mulimu gwakola ate nga gwe mulimu gwajjako ensimbi tasobola gwewala naye nga stress gyava oluusi tukozesebwa bagundi bakama baffe bakambwe oli muntu mukulu olina famire akuyisanga bw'oyagala kati stress oyo ogenda kwesanga nga ate bw'ojja naye waka tosobola kuyima bulungi teri muntu asobola kuyima bulungi nga alina stress mpoziko nga ye yasalawo nti okwezina gyeyakozesanga coping mechanism eya stress we abalala bali depressed and they don't even know that they are depressed kyoba olaba twetaaga saffron powder ono mu kalumidi kaffe kano kubanga atuyambako okukaminga navzi n'okukaminga obusungu obwo n'obeera nga tosobola kubeera ng'olina stress akakkana stress levels ne zidropinga awama n'olyoka oyima bulungi namba 2 akuwa obwagazi appetite owulira ng'oyagala kuzina newankubadde tewandiyagadde saawa oyo oyagala kuzina bw'oba omukozesezza namba 3 agenda kuyambako okuboostinga libido yo libido bwe bwagazi agenda kuyambako okuboostinga endurance keki abasajja abasinga buli omuzi ne mana mugwa mangu not because nti akasolo kuba tekasobola but gwe ng'omuntu omubiri munafu kati omubiri ogwo tugenda guwa boost nga bw'olaba nti bw'onywa Red Bull n'okola oba n'ofuna amaanyi saffron kyekirungo ekyo kyekisobola okukola mu mubiri gwani gw'omukyala mu mubiri gw'omusajja so olina okuba nga omwetaaga nfunira saffron threads oba nfunira saffron powder ngenda buteeka wano genda kuba obulaba ekirungo kyaffe namba 3 tugenda kufuna eryenvu banana funira eryenvu nga eryenvu lindi waffe banana deneko nga lyengedde bulungi nnyo kubanga tugenda dismashinga kyova njagala eryengedde tetugenda biblendinga byakusmashinga onfunira eryenvu lyo nali ndisomesezzaako by the way era mu home remedies ezimu nzize ndyogerako I think trace authorize nga njogera ku lyenvu liyina properties nayo lennyini ligenda kusinga obwagazi ku bintu byonna bye nnakwogera njogedde nti cinnamon aleeta obwagazi saffron aleeta obwagazi n'eryenvu kati just imagine nga you combining all these things together n'ofuna obwagazi times 2 or times 3 olowooza manoba ogenda kugizina paka ddi togenda kuzina manako omukazi akuone ku ssente eryenvu eryolaba liyina kye tuyita high potassium levels ekikuyambako okuba nga ligenda kukuyambako oba oliridde ku kye tuyita blood flow oba blood circulation kyekimu ku bintu ebituyambako wali eri ng'ozine mana buli omusaayi bw'okuba nga gusobola okuflowinga bulungi nnyo mu kasoloko in and out omukira gugenda kuyimirira for as long as you want as long as you feel you need it to naye bw'onaaba nga tosobola kubeera ng'omusaayi gutambula bulungi bebyo olaba nti ne bw'oba oyagala akasolo kakujemera ne kagaana okukola ki okuwuliriza by'oyagala so pressure eyo egenda like potassium oyo agenda kuyambako okuregulatinga pressure mu musaayi oba kyetandiyise blood pressure ne saturation awuli okobeere ng'omaintaininga omuyimo bulungi nnyo bagambye kyekimu ku bintu blood flow oba blood circulation kyekimu ku bintu ebiri very crucial ku nsonga z'omuyimo gw'omusajja then ekirala ligenda kuwa boost nga bw'olaba saffron gwakuwa n'obeera ng'ofuna amaanyi n'obeera ng'osobola okuenduringa mu nsonga z'okwezina energy eyo nti mbadde enkooye olunaku lwangoyezza olaba ne bw'oba nga tokoze bino byengenda kugamba n'ofunayo just eryenvu abasajja mwemanyiize nammwe abakyala mbagambe mwemanyiize okutegekerawo abasajja bammwe obuntu kwati eryenvu olimuteera awo akomewo omugambe bebi lya ku lyenvu hani lya ku lyenvu asooka afune kumanya gwakooye koze olunaku lumuwuubye sigamba nti abaddeyo ng'atudde butuuzi olaba ne woba otuula ku kompyuta okozesa emikono muno okomawo nga mukkuluma ate ng'ajjukira omusajja yeetaaga emikono gisimba okuzina obulungi ekirala eryenvu libetteninga mood like it makes your mood better singa mbadde ndi munyinvu ndi munyikaavu oba am down ebiseera ebisinga manyi okubeera ng'omuntu ali under weather so naye ndyayoko ku lyenvu like mood yange ne highlightinga bakita highlighting kyonna kyekiri kale nensanyuka so ogenda kwesanga ng'eryenvu ligenda kuyambako ku nsonga eyo ate n'ekirala ligenda kuboostinga oba ligenda kureducinga ku stress levels zo tiwemba mbadde ne ka stress nga webagambe nti tetusobola kwewala stress ka stress ako kagenda kubeera nga kakkakkana ndikwembeere nga wali wonna wonna nsobola okuzina bulungi nnyo emmana abantu abasinga mumanyi complaining you just want me to come ne mbagamba mbu funa eryenvu teekamu kino kola kino kati tabula nywa ojja kunneebaza kibi nnyo okubeera ng'oyagala content afaanana bw'ati ow'eddakiika emu gwe bakuwa obuwi nga tebakubuulidde ensonga ya bintu bino by'ogenda kunywa bikuyamba ki kubanga nze mba ntaddemu obudde binoonyereza I don't just go randomly ne pickinga content ne mubaleekya ne mbagamba nyola ddala ku kintu nga kigenda mu lubuto lw'omuntu obukodyo kale I can kubaatisa if I want to but ekintu omuntu kyagenda okonsuminga you really have to be careful otherwise osobola okukaminga abantu
eno remedy gyembawa omuntu n'oba olina sukaali, it's okay and it is safe, you can use it. So eryenvu eryo ligenda kuyambako ku nsonga eyo. Ate n'ekirala lirina kye tuyita lirina oba kaŋŋambe likolanga oba liactinganga kyolaba kye bayita enzyme boost, ekikuyambako okubeera nga ogenda kubeera nga bw'oba oyimye at least ogenda kuba ng'oyimira ddala. It reduces that enzyme boost, reduces the potence of akasolo k'omusajja, n'obeera ng'osobola okukuuma omuyimo through obwagazi, n'obeera ng'omuyimo gusobola okukuuma n'ozina bulungi. Ekirungo kyaffe ekisembayo gwe mubisi gw'enjuki. Akabisi k'enjuki nako nali nkasomesezzaako, guno si gwe mulundi gwange ogusooka okwogerako. Omubisi gw'enjuki ogwo gwolaba guyina ekirungo kye tuyita nitric acid production oba gukuyambako ku kye tuyita nitric oxide production. Nitric oyo akuyambako okubeera nga badulating oba dilating omusaayi gwo, n'obeera dilating blood vessels. Kati omusaayi vessel nga ndaba tebikola makulu. Okay. Dilating blood vessels, n'obeera nga ogenda kubeera ng'osobola okumaintaininga omuyimo through a better blood circulation mu nsonga z'okwegatta. Namba 2, hani oyo gwolaba akuwa kye tuyita endurance oba akuyambako ku maanyi, n'ofuna amaanyi woba obadde oli munafu, owulira oli weak because okwoyo of course throughout the day. Kati jjukira ku birungo bye njogeddeko ebikuwa amaanyi, njogeddeko ku saffron, njogeddeko ku lyenvu, ne njogera ku mubisi gw'enjuki. Kati just make it times 3. Ofunye ebirungo 3 byonna obiconsuminze, gw'olowooza ogenda kuba obeera otya. Naye ekirala omubisi gw'enjuki gulimu zinc ne magnesium. Zino minerals ebbiri zino zikuyambako ku tuyita testosterone production. Ate ng'ekyo okimanyi nti bw'oba ng'olina nga testosterone levels ziri waggulu nga bwe zirina okuba nga ziri nnomo, ogenda kuba oyima bulungi. Naawe omusajja atalina nkwaso bulungi oba alina enkwaso naye nga teziri herese, omanyi osobola okuba n'enkwaso ng'oyiira ddala amazzi naye nga tosobola nakukola mukazi. Akabisi k'enjuki ako oba okeetaaga kaba kagenda kuyambako okuproducinga enkwaso eziri herese oba enkwaso ennungi ezigenda okuyambirako ddala ku nsonga eyo ey'okwezina. N'ekirala omubisi gw'enjuki guboostinga oba gukuyambako okusupportinga hormones. Hormones ezisumbuwa bakikazi bokka, n'abasajja oluusi hormones zibasumbuwa ne weesanga nga munnaye for example nga testosterone. Testosterone it's a hormone. Singa obeera low on testosterone kitegeeza tosobola kubeera ng'okola ki ng'oyima bulungi nnyo. Ati ebintu bino ogenda bikozesa otya? Bagambye ofuna eryenvu, n'ofuna saffron powder oba saffron threads, n'ofuna cinnamon powder, n'ofunira honey, eryenvu, saffron powder, cinnamon ne honey. Njagala obikwata obinyige, okwate eryenvu eryo olinyigenyige mu kabbawero. Bw'omala odinyigiramu, funa ejjiiko emu eya cinnamon eteekamu. Funa ejjiiko ejjiiko eno esena sukali kana akatini siena ejjiiko ennene gye tuliisa emmere. Nfunira akajiiko ka powder oli gwe njogedde kuba ku threads yowamu. Nfunira omubisi gw'enjuki ejjiiko emu eno eri emmere oyiwemu. Njagala obigottegotte obindire ng'onaatera ogenda okwebaka. Mu ddakiika 15 ogenda kuba oyo yakuzina mmana. Gw'abadde agamba nti nze mboneka bubonesi singa omukazi ne bwankwatako siima anaatera okunoba. Ojja kumuzina ajja kugamba ddati nze simanyi gye wabijje bineeno oba wa gye wabijjudde maanyi naye buli lunaku nsaba obeerenga bw'oti. Obwagazi oba oyina, amaanyi oba oyina, ate n'omusolo kuba gwesobola bulungi nnyo ng'oyima n'oyimira ddala ebyo ebyalagirwa. Kagezaeko ojja kudda onneebaze, nsaba Mukama akunjagalire akunkuumire, temujjanga okwo mubeere bulungi, akuume atakuumira mpeera. Banaye mwefeeko abasajja, naawe omukyalo osobola obigotteragottera omwagalwawo n'omugamba biibino lya n'omuwa n'alyako. Eryenvu mwerimu kubanga munnange eryenvu eggotte nalyo terigenda. Ate nga muntu mukulu yalirya. Mubeere bulungi akuume atakuumira mpeera. Mwebale nnyo ababeera ku live stream. Leero kyetubadde na live stream ku makya kubanga senga feeyi. Naye kambalabe emisana. Baagala nnyo mwerabe. Yeah.